ene Newspack channel likinga ato subscribinge tuberenga atweyongerayo Uganda tewali ali safe tuberenga ate etwesabira nsonga za muvawala zetutandise nazo onono yali yabuzibwawo abantu abatategerekeka era nga family badde mukulaja nango omuntu wabwe ettalabibwako yazzeemu okulabika olunaku olweggulo wabulanga atulugunyiziddwa nga woli mukulaba munnange yabadde n'ebisago bamusalaasala nga woli mukulaba ekifaananyi ekyo ne bamusalaasala bambi ne bamutuusaako obulabe ne babeera nga ate bamutulugunya ono no ye munnange ng'oggyeko ye Kyamani Nyanzi ebisago bye tutaalabako twalabako akasago katono naye nga naye munnange kigambibwa nti yatulugunyizibwa munnange ono yalabiseeko era twebaza Katonda nti munnange mulamu bulungi kaakati ebigambo ne bitandika tutandise ne Balamu avuddeyo ba minisita avunanyizibwa ku nsonga z'abaana n'abavubuka Balamu Atenyi avuddeyo ku mukutu gwe ogwa X n'abeera nga ate ayogera ku nsonga za Bukenya Charles Muvawala agamba nti ono yandibanga yeewamba okwonoona ekifaananyi kya gavumenti era ye asabye abanoonyereza ku nsonga zino babeere nga bakola ogwabwe bategeere ddala bituufu yatulugunyizibwa oba ddala ayagala kubanga ayonoona kifaananyi kya gavumenti bw'atyo munnange ye Balamu waavuddeyo n'akudaalira mu nsonga za munne ng'ate amulaba ng'aliko ebisago bwe tugendako ewa Sengasidi yaavuddeyo n'alyoka agamba nti Muvawala alekeraawo obwenzi bw'obwenzi bwe bwamutuusa ku kino Uganda katubeere nga tukuwa akatambi kano obutavaayo nze nkuwugira it is because nali mmanyi nti in case Muvawala is missing there can only be one reason bannange Muvawala va ku bakazi b'abantu Muvawala ekigendo kusibyakaba Muvawala ozina abakazi b'abendi ate ozina abakazi bafumbo Muvawala weesonyiwa abakyala b'abantu Muvawala oli mukwano gwange bandeetera fayiro yo Desemba nga tugenda mu January omusajja yankubira akaaba amaziga n'agamba omusajja nsigulidde omukazi n'agamba muteekeyo ne mugamba nsindikira omuntu yakusigulidde omukazi okumpa ekifaananyi nga kya Muvawala ne ngamba nedda Muvawala alina okunziika ate kati mukube mwami ne mubuulirira ne mugamba mpa ennamba ya mukyalawo njogereko naye kuba munnange era ne gwe basigula ayagala musajja nampa ennamba ey'omukyala ne preparinga ne ngamba nenda kukubirako Muvawala njogereko naye we namala nkubireko omukyala nagenda okwetega nenda okukola investigation nga omukyala gwe basigula gwe njagala okwogera naye nga yagenze Uganda ne Muvawala ne ngamba waaye ka nsirike nja kukola ki nja kulinda Muvawala ave ku vacation mutuuze mugambe munnange kyusaamu musajja munnaakaaba naye anko Muvawala nkimanya akavidiyo nkaneeno ogenda kukalaba mukamumpeeri ab'e Boston Muvawala ava ku bakazi b'abantu Muvawala munnange abo abantu abafumbo bakolima olina laka embunno oli musajja abakazi abafumbo nga batukolimidde Muvawala akuba kazi abafumbo abawala abali singo bangi nnyo abanoonya abasajja Muvawala tobaagala oyagala abakazi already balina basajja baabwe toyagaddeeko just omu if it was just one munnange twandigambye nti munnange yo soul
your soulmate was meant to be that person. Na ye gwe buli gwe wegomba abeera mufumbo. Why? You have a fatal attraction to married women. Anko muvawala bobeera ng'onoonya omuntu eyakuswanyusizza emiggo. Musajja gwe wakasigulira mukazi we. Musajja gwe wakasigulira mukazi we ali mu Amerika. Nani mukugambye erinnya naye era olimanyi. Kakati nenda ndikiipinga olw'ekitiibwa kye ye nga ye wano ku internet obutamwogerako. Because he's the victim, you are the perpetrator. Kitegedde anko muvawala nze ne bwono nnyiigira ate ndyawo weesonyiwa abakazi b'abantu. Kitegedde ekintu ekyo. Eyo katuveyo katugendeko mu nsonga za Baby Gloria tuzikwate mpola mpola. Wano ku Newspark Channel ensonga tuzikwata ngate bwe tuziraba. Okitegera simanyi lwaki nkyalemereddwa okukkiriza nti no Baby Gloria akwosa ne Jonah nti munnange bagenda kufumbiriganwa. Ekyo kyo nkyalemereddwa okuba nti no nkikkiriza. Lwaki njogera bwentyo? Maama yasoose n'avaayo oluvannyuma lw'ebifaananyi okuba nti no byafulumiziddwa oba byateereddwa naye nga tetunnategeera oba tetunnalaba feesi ya muvubuka. Maama n'avaayo nalyoka agamba nti ebifaananyi munnange byejjeeyo byokka. Mama wa Baby Gloria we yabadde ku mukutu ogumu ogwa TV yavuddeyo n'alyoka agamba nti ebifaananyi byetadde byoka. Katusoke tukuwa katambi kano. Bifaananyi ebyo bantu bakeera ku makya ne bali nnyonyonyi ne bagenda ku engagement Jole Gloria ne mukwano gwabwe. Nze nga simanyi nti engagement ne ndowooza bagenze ku tour. Ne bakomawo tebyali no mu Uganda. Actually bye tulaba ffe bye tuyita amawulire byaliwo. How long ago? Si bbanga ddene ne badde babiterese. Ebyo ebintu byesindise byokka nga tebakyasobola bijjayo ne mbagamba mubireke bigenze. Babitegeka nga bijja kufuluma mu kiseera ekimu like tubadde tuva mu kusaba kuba tuzuukuka ku mwenda ne tusaba tumalirizawo nga zigenda kuwera 11 kati nengenda nyumyeko nabo kati bamaze ne bayingira mu kwebaka nze wenzizeyo mu kisenge kyange okukebera ku simu nga ndaba ebifaananyi nangamba ne mbakubira ne bagamba ate bino ne bagamba mami ebifaananyi byesindise nga sife tubisindise ate bwe tubijja birabika kati abantu babigabanye dda bijja kubeera olwedde bitambule bagambireko bitambule. But how do you feel as a mother? Not yet done. Nga bw'olaba tetunnatuuka mu ggulu wadde twalokoka. Tukyalina. Okay, bwe bityo nno we biri. Kaakati munnange ebifaananyi byasoose kweta byokka nga ekifaananyi obanga omwana ow'obulenzi tetumulaba. Naye ate munnange nga Baby Gloria ataddeyo obubaka ng'alaga nti yeebaza Katonda olw'okuba yafunye omwami gw'agenda okubeera naye obulamu bwe bwonna. Byebyo ebifaananyi ebyetadde nga kuliko ne caption. Naye kati lwaki ngamba nti nno emboozi eno yandibaamu obulimba. Omusajja upcoming artist muyimbi ate mukubi wa bifaananyi kigambibwa mbu ebifaananyi bya Baby Gloria ebisinga yabikuba. Okitegeera olowooza tebandibanga bagenda kufulumya luyimba? Baby Gloria muyimbi ate n'omwami upcoming artist olaba otya singa luba luyimba? Tuli mukuba nti nno munnange atwogera bwogezi tukyali mu byambu. Okitegeera kaakati ate gayi mukubi wa bifaananyi nga wooli mu kulaba awo omanyi otya oba waliwo vidiyo gye babadde bali mu kukola ng'omulenzi agenda kubeera mu vidiyo eyo. Omanyi bannayuganda n'ezistanti zaabwe annayuganda nze munnange nkakasa olugambo nga mmaze ddulabako nti embaga yiye etandise balayidde mu kkanisa maama. Naye ng'ensonga bwe zityo bwe ziri. Naye wano ku Newspark Channel era tetuyinza kugamba nti nno munnange Baby Gloria tatuuse kuba nti naafumbirwa atuuse. Era we biba nga bituufu nga munnange kyekiseera ekituufu twagala okubeera nga ate tumuyozaayoza
twegatteko tubeere ng'ate tubayoza ensonga nate bwezityo bweziri erudda eyo. Katugendeko ewa Dr. Jose Chameleone munanga afulumiza oluyimba ne muganda we Wizo Manizo okitegeera. Oluyimba olwo osobola ogenda ku YouTube mukwano nobeera ng'olulabira ddala lulimu okwebaza Katonda era nga lwayimbiddwa Dr. Jose Chameleone akwessa ne muganda we Wizo. Balutaddeyo dda munnange ku YouTube. Genda ku YouTube channel eya Dr. Jose Chameleone ojja kubeera ng'ate olusangayo. Bwebityo nno bwebiri obubaka bonna Dr. Jose Chameleone abuyisizza mu luyimba olwo nga yeebaza Katonda. Ate katubeere nga tweyongerayo. Debbie akyagaanye okuba nti no munnange yeesonyiwa Luzi. Erinnya zibuzibumu Luzi. Luzi n'agenda kwesimbawo ne simanyi oba kino kirekawa ebyokwesimbawo kwe kubanga kiyinza n'okumumisa akalulu. Omukyala akyagenda mu maaso n'okuba nti no alangira Luzi. Luzi yamuvinga dda ono era emikolo gye twagiraba gyali mirungi naye omuwala ono Debbie yagamba nti omusajja muyaaye, omusajja mulimba, omusajja oyo yantulugunya. Kereza tubeere ng'ate tukuwa obutambi buno. Mukutte live red handed ng'agezaako okuyingizaamu zi pin code mu seefu yange mwe naterekanga ebyama byange. Yankuba nankasuka ku ntebe nenkubawo akagongo mu kisenge kyaffe mu kisenge kyange mwalingamu entebe. Ate n'amala bwe yamala okunkuba mu nnyumba nasulangamu ne baganda bange. Nga bali wansi ku floor ya wansi. Bwe yamala okunkuba ate nansibira mu kisenge. Yansibira mu kisenge n'agenda n'afuluma n'ebisumuluzo kati nkaaba baganda bange bajja badduka mbagambo yanzise ngenda kufa. Bamubuuza muko kiki batuuka ku luggi nga ansibidde munda. Imagine ankubye ndi wa kiso, ankubye ngudde mu kifo ky'okunnyamba ate akoze eki ansibidde mu room mu nnyumba eyange. Ne bamugamba tuwe ebisumuluzo n'abawa ebisumuluzo. Bagenda okugulawo bansanga ndi wansi era banzirukizaawo Nsambya hospital kubanga that was the nearest hospital. Ne banziruse Nsambya. Mpaka kati nze siterera nga njizotereramu 1 month. Omugongo ne gumala ne gutuka mba ngenda kufa bufi. Guys munyambe mutapinge ku screen. Munyambe mutapinge ku screen yajja. Even that land he wanted me to sign that I've sold him 100 million. Yasoka bakati no banyumize obubi bwono omusajja. Mbanyumize obubi bwakana akasajja. Imagine ogenda kubba omukazi ettaka. Naye ate n'asooka n'asenda ebirime. Abraham Luzi nkubulira, I'm sending you this message. You will never have peace. Wagenda mu kyalo n'okolokota ettaka n'owalakata ettaka emmere ya jjajja n'olima emmere ya jjajja wange ku 2 acres of land yonna n'ogisuula ku ttaka. All in the name of you wanted to kufera me that land. You wanted that land okulifera. Naye ate n'osooka n'oyonoona ebirime ebyaliko gomanye emyaka emeka jjajja wange gye kyamutwalira okusimba oku emmere. Nojja nolaga muno genda kulaakulanyaawo n'osenda ettaka n'omala okusenda ettaka n'osemba ebirime food cash crops zonna n'ozisenda n'omala ozisenda nojja no n'ondeetera ebipapula nsayininge nti kukuziza million 10. Hashville, I understand okitegeera. Other people are thinking manya buba manya biki bannange nze obulumi bwe nnina buviira ddala kugumba mu kasomyo mu busomyo buli. Guys, help me tap on the screen. Tap on the screen. Oyo musajja. Nasende emmere yaffe ate nangamba nsayininge. Byonna ebyo bigenda bigaana, agenda olaba bigaana. Kati the last straw was when he beat me. Mpaka kati nanteekako obuvune. Nze mbadde nga nzivangayo waneno nenkola buposti nengamba later child support. Mbeera mbukola kubanga nkimanyi nze singa yali tabbye ssente zange nali sisobola kubeera nga nkola ki nga musaba kati abaamanyi ekyo kyakola ki abaamanyi ekyo ekintu mbunono bwe naamuleko ono. Ye munnanga omusajja akyagenda mu maaso n'okuba nti nno naye yeewera bano nno ababiri nabo
batulemeddeko. Omusajja ye yavuddeyo n'abeera ng'ate agamba bw'ati nga bw'oli mu kulaba screenshot eyo. Yavuddeyo n'alyoka agamba nti ye yafuna omukazi omuwanvu ekitegeeza Debbie ye mumpi, n'alyoka agamba nti nno Debbie yali aleeta ebisiraani mu bulamu bwe, mbu yali akunama nnyo ng'alaga ebisambi okitegeera, era n'amugamba agume, nze ndi ku ttaala lya Kampala, omukyalo omupya ettaala lya Kampala. Bw'atyo bw'agambye, agambye nti teri sympathy mukazi gwe, osasula amaziga ge wankaabya mu bantu bange oba ge wakaabya abantu bange. Bw'atyo ate bw'avuddeyo n'abeera ng'amulangira. Ono omusajja alangira bannange. Avuddeyo n'akagamba nti oyo omukazi abalaga ekigere kye, ye yaleeta ebisiraani mu bulamu bwange. Bw'ekigere kya Debbie munange kya bisiraani, yaleeta ebisiraani mu bulamu bwe, namubuuka dda, nze ndi happy, sidda mabega. Bw'atyo omusajja bw'avuddeyo n'alyoka abeera ng'ate agamba ensonga z'abaagalana ziba ate nzibu nnyo. Kale nno bwette ettambudde, obadde mulabi mulungi, obale kwekumira ku Newspark Channel. Njagala okubeera nga mbuuzaako ku basiraamu mwenna abali mu kisiibo ate n'abatali mu kusiiba naye nga muli basiraamu, mbatumiddeko n'abakatuliki nammwe kigambibwa mbu muli mu kisiibo. Ate ffe Abadiventi olunaku olwaleero tubeera tugenda kusinza Mutonzi. Beera bulungi, weeraba.